mwebale nnyo mwebale ddala Yesawa walai waji la wajeno pale jawa sindana waji wajeno pale jawa sindana ai waji wow every akaimba Yesawa nakati go tandika na tandika kitaba kama bafe wewe kujia waji siulia ami pale usoke mkuingilizeni tugenda kubawa nukumacha tugenda kubawa sameka na wewe wale kujia mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kuwonyera Radio Buddu nze ati Umaru Kenya nze programs manager twagala kubeera byenkola mumanyi nkwagadde nnyo kale bagenda kweyanjula twagala kukikola mu bwangu musembere bapresenta mu bamusooka Yes, mkuru asalongo paksidi abosade deputy RDC asewaji afaizo sembabule abeshiti wa tumaniriza konyo apeni pamo pana mama osini sababu sego marana masaka most celebrated slave Grammy no there the Bible mama program celebrate program akayimba ko agafa ebubepele mufumbira the program zikendala Señor, pasaba de bañamo, vale de escuchar. Radio Buddu Nachi, Radio Buddu Nachi. Cuando hay como de escuchar, cada mañana de mañana se le hace Sabrina, la Hey, kali. Basi wana banyabo mwe bali kuriza radio y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu. Nze Sonko Jude, muzukulu wa Kisorongo so. Ngola program twezimbe mande paka lwakutaano sawa nya paka mukaaga nsoma amawulire ngola program tugunjuke ku Sunday atenze promotions manager owa Radio Buddu mwebale kuwagira ey'omuntu wa bulijjo mwebale kuwagira Radio Buddu nsana ebintu nakasanya ndi mukitongole ky'amawulire tukolera ne program ya Musowo basewo ne banyabo mwebale
mwebale kujja ennaku z'omwezi nga 23 tugenda mu kirabu ambiyansi tugenda gigulawo naki tugenda kugulawo kirabu ambiyansi naki ate namu mwezi ogwokusatu tugenda kuwa the best of DJ Daniel naki amanya enze DJ Daniel manyenga akuta katika tulabagawamba naki nze basajja bagalemanga 2020 ziri ni manyi ganjegere naki mwebale kujja abasana gyemuli akalulu ejamweriwa abangagameza hama DJ melapaka sabo ekita buli nesana dance party Abasa no batera okulinyako abamaniye muliwa wamatakali bale kujja erina sasa kupatia bino kitongole kya mawulire bwe bampagana tukigulewo naki abasaba naki oba kirabye wamanyi tojjamu kwogera abasimba akagere naki tugenda sula nga tubasimba paka kumaca enze koja we masaka swabile muganda salamu wakabaja zontasuwaze kwenye basema kwa lakini tugenda kukasimba paka kumaca kwa Sunday special ateka enze productions manager Radio Hudu abalina omulambo mulete tukole ki abategekeke ekibintu kyaleero bakoze batya kati abasigadde bagaine bakole batya tujja bayiriza ebibaddewo leero tubaniriza webale kujja emirundi n'emirundi tusanyuse tusiimidde ddala nze Kopugeje William nze muvujjirizi wa bano nkola mu kitongole kya Bulango business marketing era nga ffe tunoonya ssente zetuvujjirira ekibbiitu etusobola okujja netubakizaako okwezo webale nnyo webalire ddala abanga mwebale kujja amanya gange nze Nkwaya Joseph nze social media manager wa Radio Hudu akwasaganya emikutu gyonna mwebale kubeerako abatuwandikira obubaka mwebale byonna kati mwenna abali wano tubasaba oba olina smartphone tosobola kutova wano nga tolaikinze peegi yaffe tubaddeyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kuwagira Radio Hudu mwebale kuwagira Radio Hudu nze Salim Kibombo ndi chief news editor mwagala amawulire gaffe mwebale nnyo kale basebo ne banyego njagala kubanjulirayo abantu nga 3-4 nze Isi Masembe ndabona akazindala sebuku matia waliwo
ku mukono ubira ku bantu basaba ne banyabo musajja mukulu ono ayitibwa Agiisima mumumanyi temumumanyi byonna bye muwulira ku leediyo Buddu nebye mulaba wano biva mu magezi ge ono ye muwi w'amagezi ow'okuntikko wa leediyo Buddu akabuuzeko kale toyanziza kati wasigaddeyo abantu babiri naye tugenda kusala keeke eyo mmwe mugirye tugenda kibagabula wano obedda bano bonna be muwulira boogera bagulirwa bano abakyala ababiri bano abakyala ababiri be ba general manager be bakabuto baffe ndowooza mukyala Bakula gw'obosooka ono ye mukama waffe muwulirize ono ye mukama waffe akulira ofiisi yaffe ey'e Kampala kaababuuzeko obugambo bubiri busatu Bannabuddu wowe bannabuddu bamwe twagala okubeeraga mwebala okujja mwebala okutuwagira tebagala sponsors baffe bonna MTN Ababel Pepsi n'abalala bonna tubasuubiza mukwano mwereere namwe mwebala twagala twesiimye nnyo tweyanziza temukomanga awo weewaawo tweyanziza kale akati ono bakola bali mu ranka y'emu n'oli avuddeko naye ono atuula mu barakisi ey'e Masaka ono ye general manager akulira ofiisi ey'e Masaka ye mukama waffe e Masaka era ye yakoze enteekateeka zino zonna nga bwe muziraba kaabamuzeeko Bannabuddu mwebale kusawo wetuyabuzi mwebale kwagala leediyo Buddu 98.8 leediyo ya muntu waki leediyo y'omuntu waki wa bulijjo leediyo weediyo y'omuntu wa bulijjo era nga leediyo Buddu wekikola bulijjo ekibiitu buli mwaka kyaweerere mwebale kujja amannya ntaina omumbejja amaziretisha atete babaleka wa leediyo Buddu e Masaka mwebale kujja mwebale kujja mbuuzibwe buti naffe tufuna abasiponsa batukwatamu tusobola okubeera nti mujja kubwereere njagala okusookera ddala okwebaza Buddu Supermarket ako akawunga kaffe twabakazadde fe bannabuddu abalwedde Buddu tuzadde akawunga tebayita Buddu Supermarket bakabolerako balebgonzi kati togenda ku dduuka osabe Buddu Supermarket kubanga akuwona owuliza wa leediyo Buddu n'akawunga kaffe ka leediyo Buddu aba-MTN bwe bakikamuteetebwa ku mwaka aba-Ababe era aba-Pepsi bakikwatiddeko aba-Tekno Center Masaka Ebeneza Junior School aba-Harris International batukolera rehab namwe mwebale kujja bannange tweyanziza nnyo tweyanzege bannabuddu oye bannabuddu oye leediyo Buddu oye leediyo Buddu leediyo y'omuntu wa bulijjo tweyanziza nnyo tweyanzege temujjangu okwo. Thank you very much. naye tugenda ziva eno tugambe nti emu 2 3 4 5 ekitiitu kya leediyo Buddu 223 mutuwagadde nnyo wanyi omulala Agiisima balunga wanyi celebration walai
tukomawo wano n'Africa Bame ekisima reaction abalala wano wenyini for Christmas don't miss abantu bavamo okukiya mu mugamba ki ogenda okweruka okesi tebuna